Mwasi mutya nno abalungi abagalwa, nze sigenda kowa kubabuzaako mikwano gyange kubanga mwe mutufuula kye tuli. Webale kwekumira ku Prison Media Television ate ne bakusubscribe nga mukwano gwange genda maaso okikole mu bunambiro tusobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo, amawulire g'empise nago enkya y'olunaku lwaleero mikwano gyange. Tweyongedde mu maaso ne tutuukirira ku bantu ab'enjawulo ku mbeera ya Ssegirinya Muhammad. Enkya y'olunaku lwaleero omukulu amanyikiddwa nga Lord Mayor Erias Lukwago avuddeyo n'asobola okulaba nti yessa muddene asobola okulabika nti agenda akyalire ku omubaka wa parliament Ssegirinya Muhammad, era atuuseeyo mukwano gwange naye nga ekiri emulago abasirikale bayitirivu nnyo, tewali woyisa kigere, tewali naye Lord Mayor awaganyiza n'asobola okulabika nti afa okulaba nti atuuka alabe ku omubaka wa parliament amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad. Agamba nti embeera ya Ssegirinya Muhammad yennyamiza, embeera ya Ssegirinya Muhammad eyungula amaziga kubanga agamba nti tasobola yadde n'okubaako kyayogera, tasobola yadde n'okubaako kyakola, yenna alyawo n'okukankana akankana. Ate era neyeeteeka mu ddene n'agamba nti ne Ssewanyana naye gyali mukomera Kigo naye era embeera ye si nnungi, naye era ali ku drip z'amazzi. N'agamba nti bakyagenda mu maaso n'okulaba nti bagezaako okulaba nti ababiri bano bava mu ggwanga basobola okubeera nti batwalibwa mu mbeera ennungi, basobola okulabika nti bafuna obujjanjabi. Ate era agenze mu maaso n'akakasa nti bakyalondoola ensonga ezibavunaanibwa Ssegirinyako ne munne Ssewanyana. Ensonga ezo bakyazigoberera, bakyaziriko mabega okulaba nga munnange bafuna obwenkanya oba kyewaliyise justice. Mikwano gyange embeera ya Ssegirinya yoyo eyungula amaziga. Ate emabega kaawo ne Fred Lumbuye yavaayo n'atutegeeza nti basindika abasawo ab'enjawulo Mulago okulaba nti balaba embeera ya Ssegirinya bamukwatako ne bamujjanjaba, bafu okulaba nti obulamu bwa Ssegirinya budda engulu. Naye munnange ekyo tekyayatuukiriza abakulu abakwasaganya abo abasibiddwa tebafaayo okulabika nti ekyo bakijjayo ne bakyogera ensi ekitegeere, bannayuganda baveeyo bakitegeere nabo nti basindikako abasawo ab'enjawulo Mulago basobole okulabika nti bajjanjaba obulamu bwa Ssegirinya Muhammad. Mikwano gyange mukimanyi bulungi nnyo nti Ssegirinyako ne munne Ssewanyana bateeberezebwa oba bapatikiddwako emisango gy'okulaba nti ebijambiya byefuuka ebijambiya e Masaka. Ate era ne Ssegirinya gambibwa nti okuvaayo okugaana okwogera nti Bobi Wine yali mu kino ekintu emabega ekyokubeera nti embeera egenda mu maaso n'okusazuka e Masaka. Yagana okuvaayo n'amupinpointingayo agambe nti yegwe ekyo yakigaana kubanga ye kyamanyi nti ali ku kituufu, era musajja wattu akubiddwa alumiziddwa bingi nnyo kubanga ayimiridde ku mazima amatuufu. Mikwano gyange mbasabe tusabire omubaka wa parliament Ssegirinya Muhammad kubanga embeera ye gyayitamu akaseera kano mikwano gyange si nnungi nnyo, eyungula amaziga. Asobola okusaba kubanga mukwano gwange embeera ya Ssegirinya yo si nnungi. Ate gwe eyekumidde ku Prison Media Television nkusabye tonyiga kapeesa, tovaawo, tukyakuleetera amawulire agakwata ku nsonga eno mangi nnyo ddala. Galinde nkomawo.